Nga tutunuulira embeera nga bwe yali musajja mukulu Idi Amin we yawambira obukulembeze bw'eggwanga. Olunaku olwaleero tutunuulidde musajja mukulu Yoweri Kaguta Museveni bwe yabiraba. Museveni yava ewaka we yali abeera ku ploti eya 35 mu Kireka Housing Estate n'ayolekera okubeera ng'agenda okukola nga bulijjo. Ono yategeeza nti lwali lunaku lwa Mande, bw'atyo n'atambula ng'ayolekera we yali alinnya bbaasi. Wabula ono agenda okwekennenya nga talaba bantu be yali alabanga bulijjo nga bakeera okugenda okukola nga bagenda ku sayidi y'emu gye yali agenda. Nti abantu baali bayimiridde ku mabalaza g'ennyumba zaabwe era waliwo omu eyamuleekaanira ng'amubuuza gy'alaga. Museveni yamwanukula nti agenda kukola. Eyali amubuuziza kwe kumuddamu nti teyaaligenze mu ttawuni kubanga ekiro waabaddeyo ebizibu. Kigambibwa nti waliwo okulwanagana wakati w'ebiwayi by'abamagye ebibiri era ng'okulwanagana kwali mu kitundu eky'Nakawa. Museveni agamba okulwanagana okwo kwaliyo kiro wabula ng'emisana tewaaliwo mbeera yonna okuggyako abamagye abatonotono abaali batambula. Nti olwo essaawa zibeera ziwera 11 ez'olweggulo agenda okuwulira ekirango ku Radio Uganda nga kapiteeni w'amagye alangirira nga Obote bamuwambye era Jeno Idi Amin Dada eyali omuduumizi w'amagye kaakati yakulira gavumenti. Nti amawulire ga Idi Amin okubeera ng'awamba gaali ga njawulo mu kibuga Kampala. Waliwo abeeyiwa ku nguudo okusanyuka kyokka ng'abalala essanyu lyabwe tebaaliraga. Abaasinga okusanyukirako okuwambibwa kwa Milton Obote be baali Abaganda abaali bamunenya okulumba olubiri mu kifo ky'okunenya Idi Amin era nga balala abaali abasanyufu mwe mwali abawagizi b'ekibiina ki Democratic Party wabula nga bano bo essanyu lyabwe tebaalitwala ku nguudo. Bano abasinga obungi baategeeza nga bwe baali bakisuubira nti kijja kukomekkereza bwe kityo era tebeewuunya nnyo. Nti era emisana okwo musajja mukulu Yoweri Museveni yasisinkanamu banne abatonotono okusobola okwogera ku mbeera eyaliwo nakyo ekyetaagisa okukolebwa. Museveni agamba nti okutegeera ennyo Idi Amin yali February 1966 erinnya lye bwe lyavaayo ne likubaganyizibwako ebirowoozo mu paalamenti nga bamuvunaana okubeera nti waliwo omusimbi gwe yeezibika ogwava mu kutunda amasanga ssaako ne zaabu okuva mu ggwanga erya Zaire. Nti era gy'emivuyo gye gimu egyalimu musajja mukulu no Milton Obote okukwata bammemba ba kabineeti abawerera ddala 5 omwali n'okuwera ssemateeka. Era mu kiseera ekyo musajja mukulu ono Milton Obote kye yakola kwe kulinnyisa Amin eddaala n'amufuula Army Commander. Museveni yategeeza nti Idi Amin okuwamba gavumenti ya Milton Obote mu January 1971 ye yali enkomekkerero y'okusikangana omuguwa eyali yatandika mu 1961 era ng'okusikangana omuguwa kuno kwali kuvudde mu nkolagana ya UPC ssaako ne Kabaka yekka. Nti era wakati mu kusikangana omuguwa wakati w'ababiri bano ye Bendikito Kiwanuka ye yali atambulira ku musingi gw'ebyobufuzi ogwa nnamaddala era ng'ono yali omukulembeze w'ekibiina ki Democratic Party. Beni ono ng'abasinga bwe baali bamuyita yali akkiririza mu kyakuggulawo ebyenfuna obula ng'era atambulira ku musingi ogw'ebyobufuzi ekintu ekyamuleetera okuba nga yeegombwa. Weewaawo ono yali Muganda yali yagaana okutambulira ku ebyo olukiiko lwa Buganda bye lwali lusabye okubeera nga bafuuka Buganda eyeetongodde. Nti omusajja omulala yali atambulira ku musingi ogw'ebyobufuzi yali John Kakonge eyaliko Secretary General w'ekibiina ki UPC. Wabula okusinziira ku Museveni agamba nti weewaawo ono yali yakkiriza okubeera ng'abikkibwa enkwe ssaako n'obulimba ebya musajja mukulu Obote. Okusinziira ku Museveni emyaka gyonna 10 egy'enkaaga ebyobufuzi by'eggwanga lino erya Uganda byali bijjuddemu nkwe ekyatuuka ne ku ntikko y'okubeera nga musajja mukulu ono Obote obuyinza bulekera musajja mukulu Idi Amin. Enkwe zino ezaali mu bannabyabufuzi zaanafuya n'ebibiina ebyali ebinene nga DP ssaako ne UPC. Museveni agamba nti mu kiseera ekyo ye ne banne okwali Eriya Kateegaya, Martin Mwesigwa ssaako ne Mwesigwa Bulaaka ekibiina kyabwe kyali kitutunuulidde nnyo byanjigiriza nga tebannaba kutandika kubeera nga bakola emirimu gy'ebyobufuzi. Museveni agamba nti gurupu yaabwe eno yali eyinako n'akakwate n'abamu ku bannabyabufuzi abaali ab'amaanyi ogeza nga Dani Wadada Nabudere, Kintu Musoke, Jaberi Bidandisali, Kirunda Kive Ijinja ssaako ne Raita Omongin. Nti bano baali ba leftists abaali bagobeddwa mu kibiina ki UPC mu 1964 olw'okuba nti baali bagwa ku ludda lwa Kakonge. Nti Museveni n'abamu ku banne
Bali bannakibiina ki Uganda Vietnam Solidarity Committee eyali yatandikibwawo Nabudere n'ekigendererwa eky'okubeera nga bawakanya olutalo Amerika lwe yali etadde ku Vietnam. Nti era ku mutendera gw'ekibiina kino gwe kyali kituuseeko, Museveni yali alabika kubeera bubeezi munnakibiina so singa omukulembeze. Museveni yabategeeza nti guno gwali mukisa gw'amaanyi nnyo eri bo ku ky'okuba nti tewaaliwo ngeri yonna gye bagenda kukolera mu sisitimu ya Idi Amin nga bwe babadde bakolera mu sisitimu y'Obote. Era nga Museveni agamba nti guno mukisa gwe bafunye okubeera nga balwanyisa Idi Amin okumumalirawo ddala. Era gwali mukisa okubeera nga basaanyaawo ensi abafuzi b'amatwale gye baali bataddewo olwo bazimbe ensi eri ku musingi gwa bannansi. Museveni era bw'atyo n'ategeeza banne ayagala kubeera ng'ava mu ggwanga mu bwangu obw'ekitalo afune emikwano ebweru waalyo. Ono yalina okutya Obote yali emitala w'amayanja ng'agenze mu lutuula lwa Commonwealth mu kiseera ekyo bwe baamuwambira. Ayinza okukiikirira obubi eggwanga naddala ku mbeera entuufu eggwanga mwe lyali. Nti era ku lunaku olwo lwennyini Richard Kayijuka nga naye yali abeera mu kitundu eky'embalala yasobola okubeera ng'awa musajja mukulu ono ssente. Museveni bw'atyo yatambula n'ava e Kampala n'agenda embalala ekiro ky'olunaku olwo. Ono bwe yali embalala yeegattibwako banne okwali Elifazi Laki ono yali kiifu w'essaza ly'e Lwampala County. Abalala abaamwegattako kwaliko Yuda Katundu, Abbas Kibazo ssaako ne Zubairi Bakari okuva e Kampala. Bano baatambula okugenda e Tanzania nga bayita ku feri ey'e Mulungo ng'ennaku z'omwezi 27 January. Bano baatambulira mu Volkswagen ya musajja mukulu ono Laki era nga bano ekiro ekyasooka baakimala mu kitundu ekyakayanga nga bwe baava ne beeyongerayo mu kitundu eky'Ebukoba ku njegoyego z'ennyanja Victoria. Bano nga bali Bukoba baasobola okubeera nga baanirizibwa abakulu abaali batwala ekitundu ekyo weewaawo nga bangi ku bo baali babuusabuusa ebigendererwa by'abakulu bano. Abakulira ekitundu kino baayogerezeganyako n'abakulu mu kitundu eky'e Dar es Salaam era bwe batyo ne babalagira bano babeere nga babatwala mu kibuga ekikulu. Bano emmotoka ya Laki baali bagirese mu kitundu ekyakayanga mu disitulikiti y'e Karagwe era ng'okuva e Bukoba okugenda e Dar es Salaam bano baatambulira mu Land Rover omwali n'omuntu wa bulijjo yali abawerekera. Ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 28 January bano baakimala mu kitundu eky'e Kahama olwo ekyaddako ne bakimala mu kitundu ekya Kiranze oluvannyuma ne boolekera e Dar es Salaam era ng'eno baatuukayo ku ssaawa 2 ez'okumakya. Bano baatwalibwa ku kitebe kya CID ne babuuzibwa akana n'akataano era oluvannyuma Director wa Intelligence Emilio Mzena yajja n'abavuga n'abatwala ku nnyumba ya musajja mukulu Oscar Kambona ng'ono yaliko Secretary General w'ekibiina kitano. Bano bwe baatuukayo baasangayo Akena Adoko ono yali Director wa Intelligence mu gavumenti ya musajja mukulu Obote. Omulala gwe baasangayo ye Sam Odaka ono yali Minisita w'ensonga z'ebweru era mu gavumenti y'Obote. Adoko n'Odaka bonna baali balabika nga beeraliikirivu era nga bayongobevu nga balabika bakimanyi bulungi nnyo nti ebyali bigudde mu ggwanga be babivunaanyizibwako. Kubanga bano ne baminisita abalala bangi be baagendanga maaso n'okusuutasuutanga musajja mukulu ono Milton Obote buli kaseera bwe baabeeranga ku Uganda Club mu Kampala nga baabeeranga bayimba obuyimba obutendereza Obote. Akena Adoko yalagira Museveni akomewo e Uganda afune ssente okuva eri musajja mukulu Mukombe Mpambala eyali omuwagizi lukulu w'ekibiina ki UPC. Wabula Museveni yabirowoozaamu nti okudda e Uganda okunona ssente tekina kye kigenda kugatta ku ebyo bye baali beetaaga. Ono kyava ategeeza Adoko n'Odaka nti abantu mu ggwanga lya Uganda basanyufu ku ekyo ekyali kituuse ku gavumenti y'Obote era nti Isirairi ne Bungereza balabika be baali emabega w'okuwamba gavumenti eyo. Adoko ono yali avunaanyizibwa ku ky'okubeera nti gavumenti yali ewambiddwa kubanga yali yateekawo ebituli ebyawera mu intelligence ekyaleetera amawanga g'ebweru okubeera nga gabiyitamu ne gakola bye gaali gaagala. Era nga Baruch Beravu ng'ono yali ku kitebe kya Isirairi ssaako ne Mike Davis okuva e Bungereza baakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu gavumenti ya Amin ng'amaze okuwamba. Era kyeraga lwatu nti Amin ono yali muganzi nnyo eri Abangereza kubanga Bungereza yasooka okuvaayo okubeera ng'eyaniriza gavumenti ya Idi Amin ne bamusuubiza okubeera nga bamuwa obuyambi ssaako na buli kimu kye yali yeetaaga. Bano nga bamaze okunywa caayi ssaako ne bisikuiti babavuga ne babatwala ku State House era ng'eno gye baasanga musajja mukulu Milton Obote. Bano bamutegeeza ebimu ku ebyo bye baali baleese mu ggwanga era ng'Obote bamusanga yenna mwennyamivu
wabula olwabalabako n'addamu embavu. Naye era okuviira ddala mu ntandikwa, Obote ono yali akimanyi bulungi nnyo nti tasobola kubeera ng'adda ku buyinza mu ggwanga lino erya Uganda ng'abantu be bamuzzizza. Kuba muli naye yali akimanyi nti bangi baali bamukoowa. Ono essubi yali alitadde mu magye g'eggwanga erya Tanzania okukolera wamu n'amawanga nga Somalia ne Sudan okubeera nga bamwamulako gavumenti ya Idi Amin. Mu kaseera katono nnyo, Pulezidenti Nyerere yajja n'abeegattako. Ono era yali musanyufu okubeera ng'alaba bano abaali bazze. Era nga bwe yamala okwogera n'Obote, yayita Museveni ku lubalaza ne banyumyamu. Nyerere yali akyajjukira Museveni mu biseera bye yali ng'akyali mu yunivasite, era nga kirabika emirimu gye baali bakola mu busaafu yali agyagala nnyo, era nga yagisiima. Yadde nga Nyerere naye yali alina ensonga ze ez'ebyobufuzi lwaki ayagala okubeera ng'ayamba Uganda, wabula teyagendanga mu maaso na kuwagira buli ndowooza bano gye baaleetanga. Nti era mukadde kano, Nyerere yategeeza Museveni nti tagenda kubeera ng'akkiririza mu gavumenti ya Idi Amin nga waakubeera ku ludda lw'abo abaagala okubeera nga bagirwanyisa. Era Nyerere bw'atyo n'akkiriza musajja mukulu Museveni ne banne okukolagana n'Obote, era nga Nyerere yakola nnyo okubeera nga bano abateekamu ssente okukola ebyo bye baali beetaaga.